Breaking news, omukulu amanyiddwa nga Patrick Mulwana abangi gwe mumanyi nga Alien Skin ekiro ekikeseza olunaku olwaleero avuddeyo ye ne gurupu ye era ne ganga ye ne balumba ekitebe ekya National Unity Platform mu ngeri y'emu ng'omukulu Sipapa ali emabega w'emitayimba we twogerera naye kye yakola n'alumba ekitebe kye kimu ekya National Unity Platform. Bano nno zibadde ssaawa za kiro era akatambi kengenda okuba nga nkulaga gwampuliriza kabadde ka kiro era nga kalaga nti obudde bwa kiro Alien Skin mu mmotoka gy'abadde nga ye yennyini yavuga ayina gurupu gy'atera otambula nayo era nga batambudde bonna balumbye ekitebe ekya National Unity Platform e Makerere Kavule ne bakwata zisipule ne bafuuyira ku kitebe ekya National Unity Platform ne bateekako ebigambo ebitategerekeka nga bwe ngenda okulaga bw'ogenda okulaba mu katambi. Kino nno si gwe mulundi ogusoose ng'ekikolwa kino kikolebwa. Nja kuzzaayo emabega omukulu amanyiddwa nga Sipapa ennaku z'omwezi nga 15 gwali mwezi gwa mwenda omwaka gwa 2020 Sipapa yavuga emmotoka ye eyali enjeru eyo gy'olaba ng'ayina ne security eyali emutambulirako. Sipapa yalumba ekitebe kya National Unity Platform ekikadde ekisangibwa e Kamwokya n'akuba n'amasasi ng'ayina security emuyambako era enzigi z'ekitebe ekyo zaalabikako nga yali amaze omuggolamu ebituli olufenda ne bafuna zisipure ne babaako ebigambo bye bawandiika ku kitebe ekya National Unity Platform mu ngeri ey'okuprovokinga naye nga bwe nkugambye nti guno si gwe mulundi ogusoose omukulu Sipapa yavaayo naye n'akola ekintu kye kimu ku kitebe ekya National Unity Platform naddala kiri ekikadde ekisangibwa e Kamwokya kakati ng'ono ye alumbidde ddala kino ekitebe ekipya ekisangibwa e Makerere Kavule. Ekigendererwa kye tekinategerekeka naye ng'ekikolwa kyo kikoleddwa ye ne gurupu ye oba akabinja k'abantu batambula nabo akavuddeyo ne kaba nga kalumba ekitebe ekya National Unity Platform ne bakola effujjo lyonna erya buli kika nga bw'obalabye mu katambi. Kigambibwa nti bano akatambi be baakeekutte era nga bw'oyinza okuba ng'okalabye wabula ekigendererwa tekinnaba kubeera nga kitegerekeka naye nkugambye guno si gwe mulundi ogusoose omukulu Sipapa nga bwe twogerera ali mabega wa mitayimbwa yakola effujjo lyerimu ate ng'ono ye ekikye kyagenda kyali kinenemukko oluvannyuma lw'okuba nti ye yakuba ne ku masasi yajjayo emmundu n'akuba amasasi era yagakuba mu geeti kyova olaba nga ekikomera kye ekisangibwa e Kamwokya n'ebituli bigambibwa okuba nti bikyalimu ebituli eby'amasasi omukulu Sipapa ge yakuba wabula okusinziira ku baabaddewo tebannaba kubanga bannyonnyola nnyo kiki ekyatuusiddwa kwa sikaali oba waliwo embeera eyamutuuseeko oba waliwo ekikolwa kyonna ekyakoleddwa wabula akatambi ako katambudde era sofa ke twasobodde okubeera nga ate tukufunirako tubeere nga tukulaga embeera nga bwebadde ekiro ekikeseza olunaku olwaleero. Jjukira abavubuka bano basinga kutambula kiro teri amanyi baba bavaawa teri amanyi baba balagawa naye nga bw'omanyi nti bonna abakola effujjo erifaanana bwe riti babeera balina omukono ogw'amaanyi naddala mu gavumenti. Alien Skin avuddeyo ebbanga lyonna nga n'ebigambo abyogera lunwe era emabega kaawe yalabikirako mu State House ne kaguruupu ke kamu yalabikirako ng'ava mu maka g'omukulembeze w'eggwanga aga General Yoweri Kaguta Museveni. Alien Skin kati we twogerera yalina effujjo lyakoze oba lyatandise okubeera ng'akola naddala ku kibiina ekya National Unity Platform. Bw'obadde budde bwa kiro tewabaddewo activity yonna tewabaddewo muntu yenna abaprovokinze oba abayise oba abakoze atya oba abakyokozezza wabula bavudde mu mmotoka yaabwe omukulu ng'abavuga ne bafuluma bulungi nnyo akatambi ngenda kakwongera era bwe bafulumye baggukidde ku kitebe ekya National Unity Platform kwennyini ne batandika okukola effujjo eritategeerekese liyinza kuba nga livudde ku ki era effujjo lye bakoze ebigambo by'olabye babiwandiise ku kitebe n'ensonga oba n'ekigendererwa ekitannaba kubeera nga kitegeerekeka.